Abooluganda mukama yeebazibwe tuli bamukisa okubanga fabogera naawe akaseera kano era tukkiriza nti Katonda atukoze obulungi era agenda naawe okukola obulungi olunaku olwaleero n'olwaleero nga bwe twabasuubiza tugenda baleetera obujulizi bwa Jamil. Obujulizi buno bugenda kukyusa omulembe gwo, bugenda kukyusa kanisa yo, naye nga tetunakola kintu kyonna katusabe. Kitange yakutonda eggulu n'ensi, twagala okwebaza ku lw'omulembe guno gw'otuwadde okubanga ffe abaweereza nze ne Jamil tuyimiridde wano ku kituuti kino, tuyimiridde wano mukwano gwange nga tuwanyiriza obukulu bwo. Leka omusajja ono ng'ayogera ebigambo bino, leka obyuka amafuta era oyongere omwoyo w'okubikulirwa n'oyo agenda okubiwuliriza akaseera kano abeere mu kyayiga era abeereko kyatwala waka, oba oliawo wabeerewo kyatambula nakyo ekigenda okumuyamba okuteera mu lugendo luno olw'okugenda mu ggulu. Weebale mwoyo mutukuvu, weebale Katonda waffe omulungi. Obutamala budde bwonna kanyanize muganda wange ababuuzeeko. Nze Masiasi manyiddwa nga omuluuka, njagala tutandikirawo, leka ababuuzeeko then tugende mu maaso. Nsanyusa okulaba Jamil. Mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu nga wabagambye amanya n'eddoboozi. Nze Mugeba Jamiru nebaza Mukama okuba nga yandokola eyankwatibwa ekisa n'okukisa olunaku olwaleero nga njatula yamponya amaanyi ag'ekizikiza. So nze wano okuba nga njulira Mukama waffe eyo yonna gye yanzijja mu maanyi ag'ekizikiza gye nali susuubira, gye nali ntambulira mu kisiikirize eky'okufa, mazima eri teri bulamu, naye nebaza Mukama nti yandokola nanzijayo. Weewaawo mukulu Jamil, njagala tugende mpola mpola. Omuntu awuliriza kati ayagala kumanya Jamiru yaani. Amiina. Nga bagambye amannya geego Mugeba Jamiru, nga nzaalibwa Kayunga disitulikiti. Nina emyaka 30. Mba nakale nali mbeera Busiya by then we nayingirira bino. Tata wange yafa, nami yali akyaliyo. Tata yaani? Tata bali bamuyita Isima naye. Okay. Ate maama? Nami yali bamuyita Musula. Muzaalibwa bameka mu nnyumba? Tuli 8. Goli wakumeka? Nze second last born. Okay. Kakati ojja otya okutuuka mu mikono gya Lucifer? Kama nebaza Mukama yanzijayo. Yali 2013 nali ku ssomero. Nanyi nali nasomerako mu kyalo, nasomera mu kyalo ne mala nenvaayo, ne nsooka kale mbivaamu awo 2 nembita, ati nenva mu kyalo nengenda nenjoyininga sisita wange mu kibuga, nensooka ntuulira satandikirawo okusoma embeera eyo. Naye with time brother wange naafuna interest ey'okwagala okunzaayo ku ssomero. In fact yali 2007 nanzaayo nentandikira mu P5 naye nali musajja mukulu naye lwakuba nawe njagala okusoma. Nensomera ebuyugirire primary, ssomero baliyita Lord's Care, nendimala secondary nengenda okubeera ne brother wange Busiya. So nali mbeera ku ssomero bayita Busiya Trust Secondary School, alisangibwa mu Busiya Municipality, alisanga ku luguudo olwo bayita Majanji Road. I think ziri kilometers nga 5 okuva ku main ye Busiya essomero erisangibwa. So 2013 nali mu senior ya kusatu nali nsoma. Nimanyi nga obeera ku ssomero tuba n'emikwano egy'enjawulo. So nange alina emikwano egy'enjawulo, ate ogwo omwaka nali information prefect, labs and society. Ngeswaga ndiwezaako nga mmanyikiddwa nnyo ku ssomero. Kati olwatuuka nensinkanayo mukwano gwange baali bamuyita Ali. Kati Ali oyo mu kusooka nali mulabanga bulabi ng'omwana, nga omwana wa bulijjo. Kati lumu nali nkooya akawuka. Manyi nga munaabeera ku ssomero ng'abaana naye abaana ku ssomero aba stable, baagala nnyo emikwano emigagga, twagala emikwano egirina ku ssente. Kati nange
bwenalaba nga ali ng'alina ebisodde sente ng'alina mpitirivu kati olwo nali sirina kyakulya oba ekyokulya kyaliwo oba baali basasula akawunga naye olwo nali sikaagala nengamba kagendekewa alio ampoleyo nusu 10 tuwenagenda nemuga alimpo namusanga atudde waliwo yali bazadde bo baali tebakuwa kasente awo nali ndala ne brother wange abazadde baali kayunga akasente ko fees yaliwo n'emmere baali bagisasula leka ne bomanya abaana okuwaka akawunga atolaba baali balya nnyama omanyi ku school canteen zibafuddemu n'enjawulo naawe ofuna muli okwegomba ekananya alina okwegomba neŋŋenda namusanga atudde yalina omuntu alinamu ekifo nga kya California ng'abaana batuulayo nnyo baagala okuliirayo bakubayo ebintu birina dining naye gye namusanga yali atudde n'omuvuka bamuyitaddeewo nembasanga banyumya nemugamba kinalinjala nemugamba mpolaayo 10 nenengulayo ekyokulya njalukudiza nga ndufunye nasoka ntunuulira nampa $5 kati mukusikayo asikayo gwali gubandu bando gw'etaano nasikako kamu awo nalinga atabitegeera abeera atya ne ku bando gw'etaano nesittekako nyo birowoozo aze nampa nenduka ku kantiini nengulako capati emu nengulako n'amazzi ga litani nemukomezawo $4 kati nzimukomezaawo angamba nze nkuwadde zonna nesooka nteganengaateko nayo kunsaagisa nsooka nyimirawo seconds nga 2 ndaba oba agenda kugamba mbadde nkolaki badde nkulimba mpa balansi wange amazima teyanyenga yayongera kubanga anyumya kati olwamala nentambula naye nga ntambula ntunulawo namabigandabe ayinza okuddamu ampite naye teyanfaako yayongera kunyumya n'olugwe yayanyumya naye amazima essanyu nagenda kantini nensaasaanya nensigaza 3 gumu 3 neyange nengusaasanya olwo lunaku kati olulugwe lwatuuka nentambula nenkolaki nenzirayo waka kati enkeera nkomawo ssomero ndekayo akagaali nalina kacyenja naye samanya nti kyanyambala kundeetera kulekayo ki kagaali kali nenkalekayo nenzira ku ssomero nenzija netusoma kati kwolwo nendyako $1,000 nensigaza 270 kati 270 tutuuka okuddayo bakubya akadi notuganaengamba nekagenda ensabeyo transport nusu 5 kyokka nina 270 naye sero nkyakolaki nkyayagala endala kati nemunoonya namusanga atudde oba baali baseparatinga olevo stimu ziri eno wansi manya oleve nga ziri wansi gundi nga ziri eri waggulu elevo zali waggulu oleve nga ziri wansi kati bamala okuba akadde nenyambuka waggulu munoonye nemusanga atudde mu kirasi yaabwe mugamba manya ngamba saa zino nkusobola okubanga okoze ngozeeyo waka okola ki nemugamba manyi sirina transport naye 270 ziri wano nyiga nemugamba ziyagala sente meka nemugamba nusedi 5 kaboda kegaali manyi ebiseera gaali zezikola yampa 2 ate nemugamba kati nyingina mujjawa agamba agobye ndagende waka naye abananzi ono emuvaako kano kabanka nentandika okubanga ali simuva ku lusegere nga mutambula naye buli wabeera manjagala sente zibumulamu mulimba kati awo nenjiga okulimba ampuliza omulungi njagala omanye nti mu maaso awo tugenda kukwata ne ku nsonga y'abaana naye njagala owulize bulungi emboozi eno ey'oku ssomero abaana engeri gye babeeramu ku ssomero obeeremu kyoyiga nti omwana ku ssomero olina kumugamba bigambo ki ng'agenze ku ssomero olina mubuulira nti sitesasi ye waffe eri etya kijja kuyamba omwana obutamala gatwalibwa na bintu nga Jamiru wanyumya genda mu maaso ssebo omanyi ku ssomero wali emitego
ate sitaani tageti ye esinga kuba abakozi abasinga omukolera almost 90% abajawa somero baana bato bayagala tayagala bakadde so kati omuzadde oba olina omwana ng'oteekateeka muzaayo kuba abaana abeera kusomera emyezi 2 najje wakano obeera naye wiiki 2 naddayo tomanyi mikono gyalimu nezadde abamu bakasukayo bukozesa abaana balina be baakoowa n'alowooza nti sente zamuwadde pokitimani egenda kukola buli kimu kati omwana n'agenda n'agwa mu mikono gy'abaana abatalina abanoonya obunoonya okuzikiriza abalala oba wali abazadde abatafaayo omanyi sitaani yakozesa ye alaba okuyaayana kuwulina oba kyetaago kyoyagala mwajjira abazadde abo bagenda bakatana bakasuka omwana ne bamukubira nga maama ino kimpeddeko n'abanga atawulira kati webatwebagirira webakapyalingiramu mu nyibyo kati akuwaako ebiri onoonya kyenji talabika ayangamba genda wadde tambula ogende kana genda mbuukabuuka kati okuva ku olwo teri lunaku lwesigina yakuwa ali n'atampa sente ate kanoti ke yali asemyeyo okumpa akatono kamitwalo ebiri naye nga newogenda ku masya n'omusaba ebiri noddayo ku buleeke n'omusaba noddayo ku lansi n'omusaba n'oba oddayo oluggulo n'omusaba yagamba takubuuza konti ate ziri zonna kuwadde ziri luddawa yakwongera bwongezi kumbe gye yakomanga okumpa sente ampedde sente zalingako amannya amali akikubako amannya abiri so kati bujje yakomanga ozimpa nga nyeyongerako nnyikirira ddala mu kintu enali simanya akaseera ako ebirowoozo ne bituuka newaka nze sikyalya mmere ebirooto ne bituuka nga ntandika okuloota ebirooto bisitegeera mu nnyanja ntondini ali mu lusozi ndera tuli mu kkubo tuyimira emmotoka zize twagala zisuula ati nga sikyabitegeera life y'okusomera kijagalagera mu kiraasi omusajja wakubeera ne ali olwomuno tandika okyuka mpola basomesa bennyini nga tebakyantegeera nali mugezi maasi okuva semyano nga maxi ze nali nfunyeko entono 9 nenandika ofuna 3 nga sikyabitegeera mu kiraasi nga bwentula mu kiraasi nabange enjokya kyayagala yandeera bwerini ali atununya obulamu ne bukyukira ddala n'abewaka ne batuka ekiseera nga tebakyantegeererako ddala nga zo sente nina naye nga obulamu ne bukyuka kati taamu ne tutambula tutyo taamu yasooka nga niwe entyo taamu ey'okubiri nentuuka nga ye ey'okubiri pepe ezimu saazikola nazikola netuuka mu taamu ey'okusatu ne tukola ebibuuzo oba nabo banafana na third grade naye nga nze nga mpitira eva mu first naye ku olwo nagwira ddala era ogenda musinafo banterako try so kati mba mala pepe yasembayo ngamba ali omanyi nzo okadda mufuna mukisa kulaba wa ali ali musinia sisi ngagenda ate nali musinia siri nti alina opportunity okukomawo okusomera aye ekyanneewuunyisa nti manye amasomero agasinga woba nga ojoyinize candidate class tebatera kukkiriza senior 6 baagala ba senior 5 naye oyo omwana ayajja mu senior 6 yennyini ne bamuwa ekifo kati bineewuunyisa so kati wenatuuka ne mugamba nyiza obutadamukola ki okulaba nemugamba nze kusiibula weebale byonkoledde ombeereddewo nga osiibula mukwano gwakubeereddewo addala mu mbeera eyakasente bantu batono oyasa okubeerawo mu bigambo nagumya bugumya naye ekigambo ekiyitibwa ssente baba batono kati nangamba naye ojamenkyalirako mugamba nesimanyi wammwe nkulaba bulabi ono kusomera oli muboodi yali muboodi ne ali nga gago teziva ku maaso nga tebamugaana kugage kusomero nga tebagaana ye nga tebamugaana abala basobola bagana naye nga ye tebamugaana ekyama ki ekyali mu gage anti kati obeera nga oli agent eno gago zipuliventinga nti okulaba amaaso go kuba oba agent amaaso gano gavamu beams of light eziba zivaamu so kati waba oyambadde galubindi beams ezo zitera okuba nga zivamu omuntu asobola okutegeera amangu nga ono okuba torch wood yo omuntu asobola otegeeraga nomuntu si wa bulijjo so kati baba baterako gago ate ekirala ekyanewunyisanga ekikyali kusomera ne ali ogw'omwaka kyabonako ng'alya emmere
nga talya sente ze yali alina nga sente agaba bugabi wagendayo okujja emmere agigaba nga talya ekikyainewunyisa niwogula ebyokulya nga munyumya ngaalya agamba anzire ndi fayini nawe nga simanyi nga nkyali fala sinabiyingira tanakutomera bulungi kitiima naye nga kiyingidde mu maaso awo tujja kumanya lwaki abantu bano tebalya mmere tujja kitegera mu maaso awo so kati ngamba nkyaliraako amugamba wamuwala manya tunanga omunyarwanda esigaye ngaalika bulungi brown esize obuwanvu kyekyo nemugamba wamuwala njasobola nagamba wanze sibeera ki Rwanda ndigano custom anebusi ngamba iyi nemuga custom awo manyiwo nankubira mu maaso abantu nawe otambula oti enyumba eryawo nenga abantu awo bali wawo kasasiro bazimbawo ddi naye ngina okukubirawo nti nentambuza mapu gyankubira mandawo godawuni nawe wekizimbe nga oli wano otudde wano nga ndi naye ng'ali kundagirira sokolire twagala kumanya bulungi gwe mu nsi y'omwoyo wali otandise okulaba byakugamba naye ntandise okubiraba naye ng'ennyumba eyo yaliwo ate yaliwo tugende mu maaso kati ne mugamba awo manyiwo ate awo okumpi njakola ati nja kujja nagamba alnetofayo ne transport nja kukuwa nawate emitwalo 10 n'agimpa nejjukira okuva ewaka wali we nali mbeera emabega wa municipal council busibu okutuuka waliwo yayandagirira boda yali etwalirawo ennusu 5 ez'Uganda yakuwa mitwalo yampa 10 nagamba ojja kujja natambula n'agenda teyaŋŋamba lunaku lwakujja ntamugamba lunaku lwakujja teyansaba namba ya simu nange saalina yiye twayawukana wetutyo bwe natambula nadda ewuwe nansigala ku ssomero nentambula nenkolazi nenzira ewaka kati tumalako nkimayo ripooti Desemba etuuka nga omanyi ogagendako mu kyalo nenkwatamu obutabo bwange n'obugoye nengakanendeko mu kyalo ekisezi biri kuwasa twali tulipotinga ale January naye nyina mu form 4 kati nentuuka mu kyalo nga nina ssente nga nali boosi nze nga sente nzirina naye nga simanyi mabega wa ssente gyengenda oggwako nga muganda utakubuuza nti okolawa muganda wange teyalina obwo obudde kitegeeza abazadde mulina okumanya ekintu kino mulina okubuuza omwana ogyewa ssente ezo ozikozesa ki era kikyogenda oba ozijjawa zenagula nga amasimu wakanga nkyusa nga naye tebakubuuza nanyambuuza kiri kintu kyali kyabambala oba ekisooka tebalina budde bwange tebalina budde ate nali nsula mu ruumu ndala bo basula eri makyala kikomera nga yazimbamu ne self containing nga nze nsula eno yasula emulimu n'abapange ye kasaakuwa school fees taagala alina ripooti taagala kumanya bijjako naye omugaba batutumye sente z'ekintu wadde tebakutumya akuwabuwe so kati abazadde balina nti omwana omulala alina ekintu olina okumubuuza kino ekintu sakuwala tewali sente zinali nkuwaddeko ekintu kino kijjeewa naye abazadde budde tebakolaki tebabulina kasasasula fiizi yamanyi buli kimu kikozeeki kiwedde ayintuka mu kyalo nina sente ku kyalo nensaasaanya ngani nga abadde akola obadde osoma oba obadde okola agamba nze mbadde nsoma nsonzija nemagabe mubiveeko kati malayo nnaku Christmas eggwa eyikyako ennaku nga 3 kati tukamu 28 awo Desemba nga ntudde nompulanga amaanyi aganjiikako ekintu kinabanya kikwambala omundi gumu kintu kyajjira mu mpewo mpewo nyingi nenyambala omulundi gumu abirowoozo nebikyuka nenjagala ali awo nirangoko nga njagala ali ajigala ndi mukyalo ngamba nembaga omanyi nze ndikuddayo kati busi mbaga wadde watugamire tukutegekera saa zino tugwako saa ziringa 5 tugwako ogenda busiya okapa kwatugamba ogenda mu January nembaga nzirayo wa busiya jugala nayo sente saa siri abasa wa transport
kama naye gwomanyi balowooza nsaaga ngenze naabi nazo okunaaba nyambadde goba mumpate mumpa kati muli wawulira nga ng'oyagala kunyumya naye wali owulira otya nga kijja mpulira okuyaya nga onoobeera ng'olina ekintu kyoyagala kumulabako kunyumya kola ki sikunyumya naye nga nze ndowooza ziŋŋamba saa zino genda osisinkane ali nga muli kyempulira nenkwatira booda ninye paka mupaaka yekayunga nanga omwana agateki agwo gwe gwasemba okundaba abo ab'omukyalo 13 Desemba. Ampuliza omulungi ebintu bye twogera bya mwoyo nnyo oyinza obutakitegeera bwagamba nti ekintu ne kimugwako ne kimukyusa endowooza okuggyako nga weetegereza nnyo mu nsi y'omwoyo n'olyoka omanya nti kisobokera ddala amaanyi ag'enjawulo okugwako ne gakyusa obulamu bwo kati nnyumya naye nga ndaba ne takisi ekolaki erikulumisa naye nenguma saamukubya juga saalina namba ye nentuuka nensoka ntuuka ewaka era nimbeera brother akasawo nensuulaawo kenalina laptop baaga nga mulimu erina ebitabo nenkasukaawo kati mukyalo brother yali afuluma nambuuza ate katoolagawo kati tuba tetutegeddeeko ntojja tokusubiddeko nasimu nemukakanzijje ntambula neŋŋenda naabo gwe gwasemba okundabako ate bwo paka nakati tebandabangako paka nakati kati ntambula naye nga kati nga waliwo ekimpa direction itawana mulimu nga mpulira kati itawana era nentambula omufakuta okuvaawe wapeokusa saalinya na booda natambula ddayo ekutibigere olugendo luwanvu lwebitano ate luwanvu obukumpi ate shoti kati zonna nali nzimanyi mbadde nali nduddeyo emyaka kati ntuuka ningira geesi gyeyandagirya nga nkyali ku ssomero ojjidde ku direction eyo wabiwandiika ate saabiwandiika kati walinga buli mapu gye yankubira nga ndiraba era ningalaba omuntu angamba katiita wano kati mbambuza distance etono nenengera geeti kigeeti kya bulaaka langi yali ya yero mulimu ebisansa nga mulimu mailo mansioni eyo nga ku geeti nensembera sarako muntu kati mba nate ogituukako emijiti omuntu n'abeera mu maaso gange naye nga tolabye geeti ng'eggulawo yali ali oliwo okusomera salaba luggi nga lweggula olwa geeti kyokka nsembera geeti sirabako omuntu naye ate mba ntuukawo nti ku geeti nendabako omuntu ali nagamba awo obedda nkulimu era nga ntimanyi oli kujja ndikasamukubidde kasimu nayakugamba mbadde nkulinda mbadde nkusuubira leero naye gwe muli endowooza tezikugambako nti ono omuntu mukyamu ate jukira kati sene yampa ku ssomero zaliko amaanyi kati nga yankuba spells kwe kujjako endowoozayo kukubamu amaanyi ag'enjawulo nga bonajja mu kanisa enewanga osaba omwe mutukuvu n'akukako kati nagali amanya amabi gakugwako oba tokyali ggwe kati nagamba yingira nenyingira mu kikomera nava mu motoka zimuwa zinga ziri omwo zipaakinze nga kompawundi enyirira bulungi nankulembera netuyingira nituyita mu sitting room mulimu entebe ng'amaka wogamanyi nisalabako wadde n'omuntu n'ogu nomu awakaawo nampisaawo direct paka waliwo ekisenge ekimu security room nanyingiza netwogera ankulembedde kati wentuuka mu ruumu enyingira yaali ku mulyango namala nakolaki nazaawo muli mu kisenge babiri ate aŋŋamba tula mu kinnya ekyo mwalimu ekinnya wakati mweyo ruumu mpakti ruumu nga wonolaba nti ekisenge ekyo bakibika ne glasses pakti ezo glasses zirina impact mu nsi ey'omwoyo lwaki bazikozesa ekyo kituukako kati ntuuka ntuula waŋŋambye ŋŋamba tuula nga tosobola kubanga ogaana kubanga yali yakukuba amaanyi amabi
yali amaanyi nga gakuodalinga kyagamba kyokola so kati weyaŋŋamba nti tuula mu kinyasiri nentuula kati mala tuula nanzira mu maaso gange kati weyanzira mu maaso gange for the first time zakoze nezivaako for the first time ninga zaite zivaako neyanzira mu maaso gange nentuula mu kinyekyo nagenolanga gagotazirina nga gwe tozirabangako mba mwetegeezayo nti ndabe omuntu for the first time atalina gagozi nemuvaamu beams mu maaso ge beams nga omuntu anakuba mu tooki kati beams ezo neziyigira mu maaso gange direct egombi nga gye neziyingira kati ezayingira maaso gange nindabanga omuntu nenkyusibwa ekintu ekinyambadde kyanga nibagati nga ngomuntu gwe bataddeko bebidomola 10 ku mutwe ati nga nzijjudde kati nangamba tuwe zula omanyi abasiraamu batwanga balya piraawo osileg nentuula n'atandika ennimi zesimanyi ekaseeraako wenama ogiyingira kosi nayita namaanyi nkitegere nayita amaanyi okuva underground nenga galina kuyita mu mazzi ng'asika amaanyi okuva mu nsozi ng'asika amaanyi okuva ng'ali mu kwogera ennimi akaseera ko naye sibitegera naye kati kasobola obivunula kubaana akanama nange nabiyingira ng'alijjo yabyogera enjogera gyeyali abyogera mu nnimi ziri kaseera kujjukira naye sinaba joyininga fule nga sibitegeera naye kati nsobola okuba nga mbiza mu Luganda yali asika amaanyi okuva underground nenga galinayita mu mazzi through waters kati ng'asika amaanyi agamu gava mu space mu bbanga gamu galina va mu nsozi gamu galina va mu mayinja agamu galina okuva mu forest ebibira kati agamanyi gonna ng'alina gakuŋŋaanya gatusobozese okuva mu nsi ey'omubiri tugende mu underground world kati agayita amala ogayita nintandika owulira ebisolo buli kisolo nga kikabiramu ebiruumu abantu abato abakulu abakazi ate totyaki jukira yantandise buli ddoboozi empewo nejja nga mpitirivu nga wansi wakankana wati kati ekyo kyatuukawo nenva mu mubiri kira ali ekyanga tetunabanyonyola ali teyali muntu was a foreign angel eyatumwa mission afuneyo omuntu baagala okozesa kati of course ye yali teyeetaaga nti oba ye yali asobola gwali oba abantu bagiyita kati abantu bagaba misambo kale mbadde ngenda nakubuuza nti ali yali yakubulirako bazadde be omwali munyumyanga mwanyumyanga biki twanyumyanga mbozi omanya yaganye sport nga ezo emboozi zaayagala naye ate yali wabigambo bitono nga gosobola okweyogeza dakika nga 5 nga takuzeemu nakudamu anseegi yebyo byonna byoyogedde emu yali nnyo wa action nasi wabigambo wabikolwa kati tumva mu mubiri tukirira wansi ntuuka wenti nga gwefeesize atudde eringa namulondo kiringa bano bakabaka kwe batuula atudde kati akutta ogulinga Lucifer naye akaseera ako nali sinamutegeera kati yali afaanana atya kubanga bino byetwogera bya mwoyo twagala abantu baagala bamanyi Lucifer oyo alinga Mathias bwatudde wano mu ntebe oba nga Jamiru bwatudde oba busolo yali dragon zino zefeeyali dragon zirina amanza agateebu yali yetudde ngekutte kino ekintu abakabaka kyebakwata mu mukono omukono mala gulimu empeta nga waliwo amuli ku left alina that right walina awali emabega kati entuuka ali amugamba yoyo gwe wakola ki gwe wantuma muleesi nga nsibise
ne googera eddoboozi naye nga oyinza ogatazi desibiri nga 10 y'eddoboozi eddoboozi ga ddene lizito ng'oweryogera wansi basobola okuba nga wakankana n'aŋŋamba the rule of this world. I'm the rule of this world. This world yani zinabitegeera n'atuweeraliikirira gy'ozze nze akutumya kati eyamuli kurefti n'agamba ddamu bino ebigambo kwatula waliwo amaanyi mu kwatula kwatula jjukira bayibuli ffe etugamba nti okkiriza na mutima noyatula n'akamwako okulokoka ekitegeeza nga ffe bwe tukola eno mu bulokole okwatula n'oyo bwe batyo bakola sitaani yabba buli kikolebwa mu kanisa biri kikolebwa mu kanisa kyataakubyamu fotokopi kati neeri lwakuba enjatula yeeri tefaanagana nayawa naya kanisa kati mu kanisa ogamba ayi Yesu olwaleero nzikiriza obeere omulokozi obulamu bwawe ati gweyatula bigambo ki mu maaso era ogamba kuba byewakozesa gwe byenakoza ekisooka eri boozi mukama waffe nti ogamba nti ŋŋanze nti ayi Jamiru olwaleero nzikiriza okutunda emmeeme yange ate wakanye okutunda emmeeme yange eri the rule of this world kati yoyo Lucifer tosobola muyita sitaani ekyo kikusibya mukomera manyi gyegali eyo nga tetunabatuukayo mu makomera lwaki tebamuyita sitaani sitaani nawe oba omuvudde nawe kiwulira buuyi so omuyita mukama wange ewe mukama wange paka internal punishment binze nkuguzizza emmeeme yange paka mu kibonerezo eky'olubeerera naye amanyi nti ekibonerezo gye kiri bakusa eri bamanyi nti omusango gw'abasalirwa dda kati bye bakola byonna omanyi ng'omuntu kugeza omuntu we banamusalira ogwakalabba ate ne bakusibira wamu naye asobola okukola yamanyi kati sawa yona yakusobola n'okugwa mu bulamu tewali kiyinza kyuka kati oli ye kiva nti ebintu byabikola n'abusungu abikola manyi teri ka chansi kalala omusango gwe gwakolaki gwamusalirwa dda ati mmala okubyogera ebigambo ebyo engalo ne zikwatuka abaali wano okumpi ne bakuba engalo gamba kyekyo omwana ajja kukola kati nga nina okukomawo ate ku nsi nkole endagaano ey'omusaayi eri esoose bagiyita vabo mu luzungu endagaano y'okwatula esitaani tagibeesimirako nnyo ampuliza omulungi endagaano zino ziri bbiri kati nga ffe eyaffe yaggwa dda ku musaalaba Yesu yayiwa omusaayi kyova olaba bw'oba olokose oyimira n'oyita omusaayi gwa Yesu okunaaza y'endagaano gye tuyingiramu kakati bw'omala okwatula ebigambo olina okuyingira mu ndagaano kati ffe bwe twatula obulokozi olina okuyingira ddala mu ndagaano kati naawe ovaayo eri tukomawo ne ali ati nzira mubiri gwange jika omubiri nakuleka ali mu kinnya nakuvaamu nenguleka wali mu nnyumba kati nkomawo nziramu mbwambala mwatambuza akyalo okola ogenda eri wansi wakka wopeninga bwopeninziwewa ne mugendera mu banka nentukka eri nayo nsi namba ebino ebizimbe byemulaba gyebiri emmotoka gyebiri kintu kimu ekitaliyo teri bulamu abali eri bonna bafu basalirwa dde omusango naye tusigadde byonna nti amayumba awali amayumba agasinga kati ge bazimba awo n'okifuzo ekyandika kiri Yesu yagamba nti nze bulamu era nze kuzuukira yali ayogera ne Lazaro yali ayogera ne Maliza mwanyina wa Lazaro
kati kibaleka nti kyova nti eri underground nti amayumba agasinga zimba kati ebiro bino ekimanyi nti gundi sikejemapo bazijja eri naawe sooka olinde fashion zezisinga nnaku zino mpaketi nga ffe tutuuka butuusi mu kitundu tugamba ennyumba yaffe waliwo fashion gyomanyiko nga tetunagenda wali gyezire kati njazikuleera njazikuleetera so kati ntuuka alya baagala musaayi manyi endagaano y'omusaayi enyweza buli kimu nonolane mu bakabaka bwekitangaala nti endagaano ffe ne katonda oba ne kristo okunywera yalina oyiwa omusaayi ku musaalaba kale ne sitaani endagaano ye naawe okunywera ate bw'olina yiwa gugwo ye talina kati olina okugugwo kwatambulira kati ali aŋamba yagolola omukono gwa left nga ngolola nga aleta akantu kalinga kagirika aleta akantu kalinga kagiraasi nansalako emakisi 6 weziri triple 6 maka 6 wakati zigenda ziziba naye nga kweziri zaali wano kati wazisala ng'alembeka omusaayi walembeka omusaayi ng'afunamu ekitundu kyakagiraasi nga gulekeraawo bwe yayagala kasita gwawera nga gustopinga okutonya ekikirabanga nawo nakirabaku olwo bwe yayagala kasita gwawera nagunkunagakomaawo negusitopinga n'aleeta ogugwe awaleeta ogugwe n'agattamu neguwera kati kagiraasi nekajjula akagiraasi ako wekajjula n'akubako amaanyi bakuwa buli mwoyo oba yabafuuka mbuzi oba yabafuuka nkoko oba yabafuuka musota oba yabafuuka kiki kyonna bakikubako ogwo omusaayi kati afubamu amaanyi yeko amaanyi nokubako amaanyi alesa akagiraasi kumpi naziyima akagiraasi aze omusaayi guyingira gwonna wagunywa sikugunywa kuguleeta kumpi waliwo yasaze gunene guddamu nga tiwaliwadde n'ettondo etonyi wansi nti eyo magic westa eyo magic gumala oyingira gwonna waliwo yasaze nga nawe wagatta nga ebiwundu bigatta nga baganshiwa ebyo ate kuwa olina ogenda okola training underground bakuzayo wansi walusi kukola training masitaani kyakozesa muntu gwatatendese ebiri eno gye tukozesa abantu omujja wali kukuba n'omutwala n'akola n'aweereza ne mu kyaki oteeka conference abantu ojje bayigirize engeri y'okuweerezamu tebajja n'oyita ba ashas oba traininga ojja okuweereza katonda tebaagala agamba nze mmanyi katonda yasobola okunjigiriza ava bubi ku mulimu gwe n'ajja n'aweereza waba mu India gyave ku mulimu gwe n'akola najja n'ayingira akatuuti n'akwata akazindaala tugende mu maaso awo ambuliza omulungi tugenda kutunuulira ebintu nga bya mirundi 3 tugenda kutunuulira kanisa ejja ekyokubeera sabjekiti ya setaani buli lunaku era setaani ayitawa setaani akola ki era agirwanisa atya sajja ono yali muweereza wa setaani naye kati yakyuka myaka 7 ng'aweereza setaani kakati njagala tuddeyo wali okomawo mugenda mu training kati endagaano eyo yagweyo omusaayi nga gumaze oyingira nibagamba oddayo training weeks 3 kati era nalina okuva muki mu mubiri eri guno mubiri tegugenda eguno gwa ku nsi nenvaamu nenzirayo omubiri oguleka mu kiyumba gusigalamu eri magical house enyumba eri magical house teyaliyo ddala teyaliyo kati gwe bakubye spells enyumba ebya spiritual build mu nsi eno y'omubiri gwe omuntu omulala atali oli gwe bakubye gali amaanyi tosobola agiraba naye oli gwe bakubye amaanyi yekala alina ability okugiraba kati nvaamu ntuuka nzirayo naani ne ali kati ntuuka eri nga waliwo be bali kutikkira bamaze training
waliyo ne graduation yakopa byonna ati tutuuka oli omanyi nga tunabeera no mu nsi ey'obwa Katonda tulina militant angel akulira eggye lya Katonda eddwanyi Angel Michael n'eri akola ki alina akulira department zino kati ng'olaba church department kola ki nti waliwo abeera waggulu chief in command akulira eggye kati yaliwo nga yali kukola ki atikkira kati ali antuusa agamba new student amugamba omwogera lulimi kyawo eri buli lulimi baboogera kati tobanga okyali mwali mwogera Luganda lwoyagala osobola okwogera olukyali noli nakuddamu mu Germany niwanga ate muwuliziganya eri oba osobola okwogera buli lulimi asobola kugali amaanyi tuti alina emizimu okuva mu nsi yonna bakwanjula new student kati nga baako gwakola sayini jangu kati oli gwe yayita yali in charge of training okutendeka ye yali akulira abo abakola yali waggulu kati waliwo bano abakozesi abatendeka amuyita amunkwata mugamba wuuyo bamuleete kati oyo naye anzijawo antwala wengine otandikira ki training nsangayo ate abalala ba students kati nentuuka n'abanjulira n'abagamba ono student munnammwe naye azze kati gye batwala yali department ya church kuba nali ngenda kutendeka mu bintu bina okuyigganya ekkanisa ekyokubiri ogenda mu masomero masomero twagala baana babaweereza okusinga nambuto n'ebirala ekyokusatu atulina ogenda mu malwaliro jjukira twali tunywa musaayi na bwongo bw'abaana tulina ogenda mu malwaliro kola saddaaka sacrifice ekyokuna bubenje so nga ku lupapula lwo fayiro yange balina okuntendeka ebintu ebi bina kantuusa eri gye batendekera abaana abayigganya kkanisa nsanga bali students of different nations so mulimu abantu mulimu departments eziriyo wa ifashonange ya nti gwogenda kutendekebwa yakwambala wali abali mu media radio nti oyo agenda kuwambira mu radio masimu buli kintu kyonna balina department leader naye ate oyo akulira department si muntu ati basobola kukwata nti gwe bakuwambye ng'obadde muntu bakukyusa nti ate bakuwa department ogikulire kitaani muyaaya akimanyi oyinza olokoka department ebeefa awo abali be yagwa nabo emwe mubeera eno bali mudirira buddirizi oli bukulu kati ntuuka eyo abaana eri wali laavu agent ne agent laavu gye balina yagikopa mu kanisa ate mu kanisa ne bakopa ekitaani gye yalikoze ekyobukyali ntuuka eri buli omu akuwa ava asanyusa okulaba jangu tukole emirimu buli omu ansanyukira waliyo essanyu otuuka kisa n'osekako ewa andi ba agent ne agent nga we muli mu kintu museka musanyuka ate babansanyukira neŋŋamba naye ate eno nga baagala antandika training batandikira ku signs signs okolote okusika amaanyi wansi mu mazzi okolote okusika amaanyi mu bbanga ezo signs ezimu abazanyi b'omupiira bazikozesa bano abayimbi bazikozesa signs kugeza tuweeko signs nga 3 zewayiga esooka asowanika buno obugalo bubiri kana akanasi nakana akaddirira ekisajja ati buno bwawakati n'abuzza nga kino ekisajja nekibukwata kati n'agira bwati n'agira waati kati wagira waati n'ageza atunuza mu direction erikyo lake erikyo direction y'amazzi n'atunuzamu waati nama n'atunuza wansi abamaze okugasikayo era wamala okugasikayo n'atunuza mu motoka waati esesigalawo akabonero akalala ebwa bugwi
alaka wena akalaka akista bagira bati buno buno kana ekisajja nakadira ka ekisajja wekwata azine satu nezimira mu banga waliwo gwe twatusalira mu delivery naye ng'akola bwati olugira bwati awo nga temugenda mukwatako buli amukwatako ava wansi ani abakoze mukaaga so kati twalinanga okusaba nga musaba nga maze okugatula engalo zino atanti kati eyo 3.6 bw'okola bwoti anti satu nesatu ekola mukaaga nako kati ate wali akabana byenfuzire tebakozesa kano sagala naye kankogere sheya bubiri waliwo ekibiina kyebifuza kino ekyawano bajje ate bonero bungi kati twamulabanga ng'awuba bwati yali ategeeza baba kati mmwe asika amaanyi wamala asika amaanyi n'agaba kasukami wama yali ampuliza omulungi twagala tumanye twagala tuyige yali agiranga bwati nga ayogera ekibiina kyebifuzi ng'agira n'engeri bw'agira bwati nayetuluza wansi n'amala n'awuzika bwati kati ababa naye abakasukami ngakuddamu namutabuke omukazi omusajja mugakweddino zenkagira guno ezentalo zonna yali yankajja mu 2006 yajja 21 naye kano okusinga ennyo yakozesa 2006 kati mukakozesa ako abantu baali bakambwe abavubuka baali bakaawo bayambala omuliro anti kati waliwo eyazze waliwo yamuziddewo ate wano ate bakaawo n'okusinga oli anti kati oli bamugee soko tule wansi mwewoza yatudde soko twale tuleeteko notulabe ekintu kyaffe engeri gyasitwala mu maaso tuddeyo wali ku bubonero wakati wako busatu bubonero bungi saa buyitamu bwonna twagalako bunawo wadde ompaddeko busatu bubonero bungi so kati bamala okuyigiza obubonero ne symbols lwaki endabirwamu erina okubeera abantu agenti wakolaki wabeeranga gye nasanga eri wa ali lady candles zaki zibeerawo ezo zitubulireko waliwo banaffe abanaddiini abazikozesa anti kati aba akulaga nti ye kyali they shed blood. That is the sign of shedding. Waliwo amaddiini akuyiwa mu science yaba akubuuza akyali bukolo oba tokitegeera gw'omanyi kuyiwa musaayi soli kandi eyo munsi y'omwoyo etegeeza anti red candle kati weba eyakanze nze nga ngikozesa okwaka etegeeza mugikozesa kwaka no waliwo olwogenda mu sinziza erimu mu kereziya kanjogere mu kereziya ne bagamba Father najja najizikiza natambula n'agenda. Tukikira. Ani kati wagenda ko mukazi. Jukira. Kati jukira. Ezo kando zikola ku byoto. Kati wakoleza kando alakoleza ekyoto kyeri. Era abaniriza. Kati wajizikira kitegeza amazo okusaba amazo connectinga n'abali agaddewo. Okay. Tebakola. Kati black ekatingeyo kala ya black. Ekiki anti eri bali munsi ya kizikiza. Ensi ya kizikiza. Waliwo dini olimo likosa black wali dini lyaba. Bana abalinga abakatuliki. Batera nnyo okukozesa eyo. Kati ne batuyigiriza nti endabirwamu eyamba nnyo oba nga oyagala kuva mu nsi ey'omubiri ogera mu nsi ey'omwoyo ekuyamba mangu okuvaamu omubiri n'okonekitinga eri. Kati ekyo ekinnya nakyo kyatuyambanga nti ekisegetiwe kijawukizibwa awo nyini wootudde waggula oba waasama nobanga okolaki okweri ne batutendeka resistance nti
wogenda ku mission ne juunya mwe twagenda ne juunya wetaasa otya eyo resistance ne bakola ki ne bagikutendeka kati kisinzira nti ku luseedi ozirumba otya engeri gyolumbamu ku luseedi kijolumbamu kyaki mu kanisa munda engeri gyolumbamu eddwaliro kijolumbamu amasomero ampuliza omulungi twogera naye mukulu Jamil Mugerwa yatendekebwa mu kulumba makanisa yali mejja kosi ye kati namala okisatu nga nswenyingibwa ebyo ebintu infact wenabeera perfected nenzitirwa okola wabeerawo okulya biki bagala kumanya emmere emusaayi musaayi nabwongo bw'abaana bato emmere nedda kigeze mazima teri bukawunga bijanjalo teri ukisesa tezowezaggwako ne bantikira navayo nga sinaranka ndi ku zero ofuluma oli zero kati olina okukola ennyo gyokoma okola ennyo gyokoma osemberera omukulu oba gyokoma osemberera ebyama gyokoma okumanya ebigenda mu maaso egyoko kati bakuteekamu motive naye obe nga bakukyusiza nga tokyali nga newosanga maamawo omusaddaaka busaddaaki ng'omutima gwa nsolo wetwali eri webali batutendeka ne batugamba the man is coming ani oyo Yesu Kristo anti kasajja kamuyitalinana lwaki tamuyita aye amanya gali mu erinnya tanasobola ogwogera so agamba bugambi the man is coming kubasoma afiti agamba yagulumizibwa singa ebitonde byonna buli lulimi lwakwatula ekisanja sawakwatula nti Yesu Kristo agamba that man is coming very soon omusajja ajja mangu olina okozesa speed yensonga tukutendese genda oleete bangi tetukyalina budde eri muwakako bwekizibula teri budde teri kutuula obudde bamanyi nti anytime bomu mwana omuyimbi ayimba tuli ku time bomu ne batategeera nti anytime bomu ekola ki eyabika Yesu Kristo akola ki wajja kabaka weddemu kikati ne baŋŋamba omusajja akola ki ajja mangu tetulina ki budde genda oleete genda olumba abaana b'omusajja oyo anti abalokole ababakkiriza Kristo bayita abaana kati ampuliza gwe oli mwana eyo babeere ne beekubagiza n'abazadde bange bona baafu yeyita banayinza atalina ayamba ebisani akola oli mwana w'omusajja gwatiira ddala so kati tuve ovuddeyo mu training okomyewo kati wembayo mu training nzirayo eri gye naleka ki omubiri gwange katuinudde January 2014 nzirayo ngusanga nga we nagula essene engoye ze gwalimu ntuuka manzira mu mubiri gwange nabeere nga bapadde mission kati first mission yaliwe atambula bulungi ovuddeyo tunatuuka ku mission ovuddeyo mu kuvaayo navayo ne mission yange esookera ddala era bampadde wengenda otuukira ne mission weeri bakusindikawa bansindika kitintale bugoloobu kati wenvayo nemala okwambala omubiri gwange transport olwedde yaliwaawo namala okwambala omubiri ntinendabawo sente twala egganga kati nga direction ngirina notambula ninga situukangako kitintale bugambaawo kitintale bugoloobu byakusindika waani kanisa giza joyinteefo yapasitamanya ulibako 2014 January ninya ntambula kati nga bannange waliwo gwengenda okusanga ku woteeri emu agenda okundaga buli kimu ngenda okolaki okubeera kati ntambula ntuuka waliyo supermarket kati yavaawo bagibataskizi kati waddawo Portvale kati emagayo waliwo hotel kati ntuuka kuba yali ku floor yakubiri walinya motoka okuva e Busia ntuuka hotel yali ku floor yakubiri alituuka omuntu gwe bangambye ennyinyi mpaka nze naye nga sirina ssanyu asasamanya olina agenda okuntwala ennosula
Kati ntuuka ye yandaba bulabi alina ku mulyango nambe wa most welcome. Jamu tugende ngalinga omuntu gwamenye emirundi 10. Azangi nkola ki? Nengo ya perception etitako bitune tugenda paka mu room ya self contained. Room zeze. Na buli kimu ekiri yes nteve buli kimu kyomanyi nga mwekiri. Ninga katubamaze no design ndabirwamu basitadde mudda buli kimu ekibera ku kyoto kya sitani nga buli kimu bakoze eki bakitadde naye ndabirwamu nga tebasikisenge kyona kuba eri yaliwo hoteri nga eswalo gye bataddewo buteesi kati tutuula anzigirayo ebintu twatuulaawo nga ku ntebe n'ajjayo mu kabokisi mwalimu essimu iPhone n'aginkwanga gameno yogyetaaga n'ajjayo bwando ye5 n'aginkwanga yali miliyoni 5 naona zino zeetaaga n'ajjayo ekirala power bank n'aginkwanga tolina kubeera disconnected olina kubeera connected n'ajjayo gagos n'aginkwanga zino zeetaaga olw'okwekuuma baleme kukutya kuba amaaso gaba gavaamu ki biimu ekyamala obimpa byonna atambula agenokodamu mulabako namulaba nga mishoni yange iseko emyezi 6 ng'aze okunkyalira kati yakola eyo department ye eyoku surprise okufunira aba agents accommodation nina agent akanantulama nigesi yange ndikyajinga nkampumulangate nenosokankumitoto ewasitani wotuuka wonna we bakutadde emisoka okoleza ekyoto ki ate ffe abalokola otuuka tebakuwa ekitanda newebakabula ekitanda genewaka maka gabalokola galimu ekyoto tebakyasa ate nga n'ekyokukanisa tebaagala kujja wajja ajja okusaba kuwedde nga bali mu kutendeeza banagala kuyingira mu kusinza katono kati ayina ekigambo takimalaako yeyina gena kulaba busooba otuuse mu hotel tuze mu hotel nkolezeza ekyoto ate ekyoto kirina okubusitinga eminjesitani muyo region oba muyo area yensonga yakyo yensonga yakyo kirina okuba kati tetuba tusaba mwakolanga muki mama bisaba ate ekyefaana okoleza ekyoto ngamba ayi mukama nensinza nengamba mukama oli mukulu mba nkoleza ekyoto eri sagana kigamba nti kusaba byefaananyirizanga nawe oyogera nerusika ngamba amaanyi gange nkozesa zedisani zebanzikiriza kati ekirala ti olina connectinga ne regionalula afugamu eyo region nga ffe bootuuka n'ogamba nti omwoyo mutukuvu jangu tuweereze kati nabo balina regional ruler olina connectinga nga bw'onootuuka mu Jjinya n'ogamba Pastor Zakaria aliwa nawe ye mukulembeze ajje tuweereze kati gwe nawe otuuka ali olina connectinga n'atwala eyo region omala connectinga naye n'okuŋŋaanya amaanyi okuva mu ebifo byembalagiriddeko negatuula mu kifo ekyo oba malaya ne bweyongera mu kitundu ekyo abatamiivu ne banywa kusula mu myala tebyalokoka ge makulu g'ekyo ekyoto kati malo kikuma kikoleera entambula olweggulo ngende ndaba ekkanisa gye bakoze eki gye baŋŋamba kanisa yali ya muliro nnyo baali basaba kanisa eri yali etawanya sitaani omukwe so kyalo kyamasabu njukira ebiseera ebyo ng'agenda ne ku TV n'agokya nga n'abantu balaba musajja ng'akola deliverance sitaani nga teyeebaka era zona nabayo nga ndi fresh nangaba eyo mishoni y'ensooka k'ogiggusa lanka otuuse olinnye boda wali kumpi nnyo tambulawo kalo ntambula nenyimirira distance omanyi eriko nga mu kikko waliwo akasaawe bakayita Mirambosi nayimirira eno waggulu kati
enkola y'erinda olina osooka osikaninga church yonna gye bakusindiseeko before missions okutandika mission kobukanisa ate enyumira distance enyumira distance n'ensikaninga ekkanisa osikaninga ekkanisa obulamu bwayo obw'omwoyo buli butya amaanyi g'erina agago ganaasobola okufaitinga nago ye agago egaba matono kyekiddako ye gaba genkanankana kikyeweetaaga ate ebyo byonna obirowoozako ng'omaze okulaba ekkanisa eyimiridde etya mu nsi ey'omwoyo so tekyetaagisa kubanga waliwo omulokola ali awo oba tekyetaagisa kisanga nga nzigule niwe banzigale ekitiibwa kya Katonda kyo kibaawo ekkanisa buli weesaba ebako ekitiibwa ekyegattako kati gye mweyongera okunoonya Katonda n'okusaba ekitiibwa kya Katonda kigenda kikola nti n'omulwadde asobola okujja ng'ekkanisa nzigale n'ajja n'atuulaawo nawona n'agenda ng'ate temwabadde nawo kati eyo mu kkanisa kweyongera zino saavisi z'oku Sande nnungi naye ate tezirina impact kujja wamu naye ekyota amaanyi ga Katonda okuka n'omulokola okuba nga azimbibwa mu nsi ey'omwoyo alina okuba nga agenda kutuusa ekyo kimanyi kanisa ziba n'ekyoto olunaku zanjawulo amanyi kino ekya Katonda kyoto biri ebyoto naye amanyi tebabikisinga ku byo nedda ebyasaanyi babiyita byoto ekya Katonda kiba kyoto kubanga kiri kimu kati ntuuka njipima mu nsi ey'omwoyo njikulamu naye kiringa onookwata bino ebitangaaza olaba ku bizo firimu n'okwata ebitangaza n'olaba mayiro kyekifaayo kati nange wenakwata ebitangaaza wingi nino jipima mu nsi ey'omwoyo nga tesoboka kati omusajja oyo muwuliriza wa Mukama twabeeranga naye yali kyakola ku Top Radio kati yali muweereza wamaanyi n'omwaka ogwonyini gwayogera 2014 yalina program ku radio era ategeka sate fast nga bategane Pastor Senyonga era 2013 twamwanyiriza najja n'aweereza wano ku kisaawe ekya Main Street yali musajja w'amaanyi era yali musayi twatambulanga naye kati gw'otuuka otya okumulaba mu nsi y'omwoyo gamba nti oyo gwe twagala anti kati buli w'otambula bulungi ne Katonda buli w'oba ng'obuulira enjiri ey'amazima ava ku kino kiyoole kibake ne ng'oli ku njiri ey'amazima eri sitaani aba akulaba eri waliyo big screen yesabandi wali screen singa onogula CCTV kamera n'oteeka ewaka ng'osobola okulaba buli kasonda sobola buli kigira maka kati sitaani eri abanga ali ku screen naga wano bandi bubi kati naye kyakola kati we yalabanga bye yakola n'agamba wano tulina otwalayo ki emirimu gyaffe ebugolo bigifudde bamalaaya tebakyalabika eminganto tebakyanywa abantu balokoka buli ssaawa amasaba agokyeza n'agamba wano tulina otwalayo ki agenti kati okuba toki mu kanisa toki mu kanisa kati biri bintu bisatu era osobola okulaba enkuba ey'omusaayi ng'etonnya ku kanisa ampitirivu kati enkuba ekikyo omusaayi gwa Kristo si gwe guli omusaayi gwa bulijjo ekyokubiri ekanisa beetoloddwa ebisenge naye nga bya muliro nga onozimba fensi ebe yeetoloddwa ekira nti ebaako olugoye olweru nga lunaatwe lugikoze eki lyetoloddwa kati olaba ebyo ebintu ebisatu nga waliwo ebakutumya mission manya agago mabi so byonna byaliko ku kanisa byonna byaliko nakavaayo yalina bayita sesa abasokka nga bagenda mu 40 kati ntuuka malo gisikaninga wengisikaninga ndabako ebyo ebintu ebisatu wemalo biranga nentegeerawo nti amazima tekigenda kuba nga kisoboka n'omusajja amaanyi gaalina mangi kati nga nina otambula wewawo naye naakafuluma ndi new student naakafuluma naakalingira system amaanyi gonna bagampadde ageetaagisa naye wenatuuka wali ng'amaanyi ga Katonda gali wali sirinange wadde okugezaako nga sisobola kati nga nina okugenda nkolesa ddaaka
sadaka gino ofuna amaanyi maisani yakutuma akutuma abantu amaanyi gakuwadde takola tegamala naye ate okwongera amaanyi ate olina omuwa musaayi kati sadaka ewagikola kati nga nina onoonyayo bubebi manyi kati nga okola sadaka ya bebi omuto omu wenkanankana nakoze sadaka y'abantu abakulu 10 kati sadaka zetwakolanga nsi tokwata kijambi wanootema muntu oba kabazi tukuta spiritual kasoma okuta spiritual physical automatic kisinzira ebisale twagala kizo okuta spiritual netugaa kati soke tukuleka ku nsi wiiki tukuleke ku nsi omwezi tukuleke ku nsi omwaka n'engeri twakolaki wafadda enzita gye twatangamu bagye battamu takuba kijambya ebyo sibi bakola ebyo batta spiritual kati nga neetaagisa abantu nga 10 ekyekiro naye abantu 10 sinange gye ngina bafuna naye nga ate abantu 10 wenfuna bubebi 10 mba nfunye abantu abakulu 10 gyoleza naye babebi jukira baba tebalina bibi mubeerako omuwendo mungi kati bwayagala kati nga nina okugenda mu malwaliro ajugira amalwaliro jukira nti ba agents gye bali abasawo betwakolagananga nabo kati kiba kyangu ofuluma ogenda mu malwaliro kati nvaayo maze sikaninga kanisa soka nkomawo ku woteeri nkubira dokita mudwaliro walina namba ye ate kati namba yaki twalina netiwaka ngazi mu kampuni z'amasimu zonna tukolagana nazo kati nga nze okufuna enamba yogagolevulant tekinetagise kujja kukusaba kuba bukubitooki eri mu kampuni nensikayo enamba yo nenkukubira alina mukwano ngamanyi dokita naze misioni wano ekitinta nenjagalayo okaawo obwana nga 10 nogamba atwali buzibu jangu ekantu alina okuba nga begenderera tinatuukawo wakati awo olina ng'oyingira eddwaliro kala kijosaba tinatuuka kukwatira eddwaliro tujja kukulaga nti abasajja amalwaliro gonna bagayingiramu nti n'esaawa zino oyinza okwekanga nga abantu abajjanjaba mu malwaliro tebakyali bantu abasinga kubanga akwata foreign angels oba demons nezambala omubiri nezijja nezisaba emirimu ku malwaliro ne bazibwa twebuuza lwaki abantu bano abakyala bafa nnyo ennaku lwaki abaana bafa wetuli tubakoeyo paati tuligezaako kukola ki okizimbulukusa kati Dr. Mpita nga mbakola ki jangu antambula annyawo kaboda awo nantuuka nakawa eddwaliro lyawo ddene baliyita batya eddwaliro China nagulu hospital ddene eri neryawaggulu ntuuka Dr. Mugaa ntuuse kati nga nkwala nga ntwala mu maternity ward era bano abalindirira nga nyambala nga mbangaani dokita oyo wali omumanyi like ng'ali mu rankaki like mu ddwaliro yali in charge yali just oba doctor yali dokita yali mukulu yali nti dokita yali mukulu kati wentuuka nga nyambala nga ki nga dokita nange anyambala nga dokita ng'akuwekyaza ate newatampa tufuusa twali tufuusa buli kimu yengera bugizi weti nembera dokita n'ebyomumatu byonna n'ebipima byonna nebanga mbirina nankulembera nenyingira waadi badi omwo ziraluma embuto kati olinamu olubuto lukuluma osooka osabe oyinza obutasobola obulumi buyinza okuyitirirako n'esaala n'ekulema otuuka mu waadi obwana tuuka mu waadi sooka nsikaninga abasabye bonna ngamba sikaninga wafunamu yaliko obukuumi omwana yeno maama mwalimu babiri kati omuwaadi omanyi otya nti baliko obukuumi ate kati olaba musajja oli omusikaninga n'olabamu Yesu olabamu omusajja oli oyo totawaana kwogereza wootyo oba weetera buzibu era omwensonyirira ddala mulabamu omusajja oli
nabiri byetulaba ku kanisa byensomye nsobiraba tumala nga letoloddwa ebisenge by'omuliro olaba ng'enkuba emutonyako ey'omusaayi nga ina abikiddwa olugoye olweru kati mwali mwaba naye nga toto yaza okulaba bali 12 kati bane 10 bonna nga tewali kyendaba nendiriizinga amaanyi nga bayingira buli omu nga tatasobola kuzaala nabaana zonna nezinafuwa nezikendezebwa nga tasobola kupuushinga mwana awo n'oba oyagala otya kati oli commandation operation natandika oba ali commandinga kati nze saalinda bonna bakoleki nalimu basatu omu bamutwala nange nenyingirayo nembeerayo ntukiriza mission omusayo olisi nga twebuuza mbu lwaki maama avuddemu omusaayi mungi nnyo kiki katonda bamuteekako omusaayi naye bamuteekamu gwomubagula basobola okuteekako tube eri spiritual tube nti wano buli oguyingira gwe bateekawo wali tube gwejjamu gwenyu kati kambuze ekyobusiru kulwaki tebagenda bugenzi ne bajjayo guli omusaayi guli guno gwe baterese mu blood bank n'okozesa mu blood bank kati blood bank bagenda bakineyo ogwali gwayagala guli ogulimu obulamu ogulimu life ogukyayo kyogwo kati nga onoteeka emmere mu nnyumba ate waliwo aniyapava ku kyoto tekisoboka kati analimu mu bantu abo basatu bebakolako bakyonna nanga we nabakuba amaanyi kyali tekinyetaagisa nakubeera mu operation room niwe naaligenze bugenzi yali badde kiwedde naye namala agakolaki nti mu theatre bagenti babeeramu nga bya witnessing bakakasa mission etuukiriziddwa ezo rumu kati bazifuula ne education rooms theatre ne bamaliriza buli kyabwe kyonna kati olina okuba nga wewonze mu musaayi gwonywedde ate kyekisinza kuba eno mabega ng'ozoosaba tojja musobola kati buno obwana obusatu obwo nalimu nebugeeta ate kati tebusobola kulama ofunyewo obwo obusatu ogenda wewaba nga twakuyambye akakaseera tusobola okukatta oba osipita netunaokatta netunokawongayo ne bakuwa nenogenda nga kalamu nomala nakongezi nkafa oba lunaku olwo kisinziraku okwagala kwetwagala baba twagala tubamalemu amaanyi oganomala nako wiiki emu bamalatira mukababaddewo obugayaavu ewaka ningawa abamajja abamajja nazaala ne bagamba omwana bamugye mu ddwaliro edwaliro nga lina ne kamera omuntu nga tebamulabye nako kati sikiriza obenagirako izo kamera zabanga abaana bwe mbazaala mbakwata wenyini amusieta dokita olugira bwati nze akazinga nentandika okasabira ate awo santa kwagalira nzaala omulemesa kati nvaayo nzirawa nzirayo ku hoteri bwe natuuka awane kati nenzira ku kyoto awo amaanyi gakoze eki gaze era enkeera na direct paka ku kyaki bakwanyiriza omugenyi tewaliyo bantu nasangayo kanisa nanzigule naye service yali tenatiraka kutandika waliwa midweek kati ntuuka wali omwana muwala yali atudde wabweru awo ku balanda y'ekkanisa katebe tuuka ntuuka nze sibuuza tetubuuza totalina laavu kati ntuukawo enti ngina omusikaninga nga muweereza mukwaya emulaga okubamu ebitoki sokulaba buli kimu muweereza mukwaya musinza mutendereza nga wasinza abalema batambula ng'alina eddoboozi ng'asaba ng'asiiba naye ng'abalenzi bamuwangula
yalimu obwenzi kati ye sitaani ayaga luggi lumu lwokka lwe yeetaaga okukozesa kati we batutumanga ku kanisa emanyi tasobola suula kanisa ni munyini newajja ng'atambula kaza kagisobola kati we batutumanga twalina okuwamba department oba olina okufunako abantu abalina okuyambako naye nga abantu abo obanga almost they are full ministers nga balina time emalayo ebiki ekanisa nga they involve directly in the activity of the church. Ampuliza omulungi awo wennyini twagala tumanye kanisa bagirumbanga batya era batambulanga batya mukwano gwaffe atuwuliriza nkimanyi nti Katonda ajja tukola obulungi ng'oba otuwuliriza mukwano gwaffe atuwuliriza so bwe twagala olwaliro seri eno tugikomye wano bwe tuddamu okutandika nate tugenda kutunuulira otuuka otya otajetinga otya kanisa eno era osinkana otya omwana muwala ono era kyekiddako awo Katonda ajja kukola obulungi mukwano gwaffe twagala tutandikirawo ate museri yaffe mu katundu kaffe akaddako tulabe kanisa eno ayingira atya omwana muwala ono eyali omusinzi ow'amaanyi eyali omutenderezi ow'amaanyi eyali omusabi eyali asiiba ate nga yeewaayo teyali mufumbo gale mukwano gaffe tujja kutandikirawo mu linnya erya Yesu tutweyanziza ne Kristo Yesu Nazareti.